okuwummula si kutuuka. Abaana abato abatanaba kwetuuka naddala ab'obuwala mwattu mu bitundu bingi ebya Uganda bagenda beeyongera okufuna embuto. Okunoonyereza kulaga kiki ekiyinza okukolebwa? Okufuna embuto mu baana abatanneetuuka kyeyongera buli lukya ate nga bwe gutuuse ku muggalo gwa COVID-19 ne kiyitirira. Bangi ku baana abafuna embuto nga tebanneetuuka balimbiddwa abo abazibatikka. Omuwala ono tetwagadde mwatuukiriza mannya ge wa myaka 12 oluvannyuma lwa kitaawe okufa yatwalibwa ewa ssengaawe eno gye baamukwatira naye agamba nti teyaggwaamu ssuubi era asuubira okuddayo okusoma. Kati awo korona ono we yajja ng'abakozi bamala omwezi gumu ne bagenda ne wasigalawo omukozi nga mulunzi waate. Nali nfumba ng'abaana babatwala kubanga alina supermarket. Abaana be n'abatwala nga babeera ku supermarket nze nga nfumba ne mani mbatwalira emmere. Ne ngitwala ne mani nekomawo ne mpumulamu omukozi n'ajja n'ankwata. Bwe yamala okunkwata senga we yakomawo ne mugamba ekyabaddewo senga n'angamba seeraliikirira tewali kyabaddewo ku makya n'akeera n'agoba omukozi. Bwe yamugoba n'amala oba senga ye yakitegeera mbu oyo omukozi ayinza obba yanfunisa olubuto natandika okubira mamange ng'agamba mbu omwana nneme embuno jangu ono n'omwana wo ngenda kuddayo nsome kubanga nafunye omukisa nti Miriam agenda kumpeerera. Omuwala omulala ye wa myaka 16 akubirizza abazadde obutasasula mu baana baabwe naye ng'oluvannyuma lw'okulekebwa ewaka yafuna omuvubuka eyamulimbalimba bw'atu n'amutikka olubuto katula myezi 6. Satujjukira kati ng'ewaka tetulina kye tulya nga newakuwasa tolaba ng'akwata nnyo ate nga nina baganda bange nabo nga tata atuvuma nnyo nga nabo nino baako ne balyako nga tebasaala abaganda bange nga bakaaba enjala n'embalekaawo nga mpaayo 3 nga buli lunaku ŋŋendayo ewuwe nampa nga bengenda yampa olwo ng'alina kyanoonyawo ate omwana omwala yenna buli lw'omuyisa obubi ate kyekimuleeta endowooza omulenzi newaba teyandimulimbi atandika omulimba olwamuzadde we okuba nti amuyisa bubi amuvuma akuvuma obusiru n'avuma mama yakuza olw'okuba obeera toli naye. Ye mwana muwala w'emyaka 15 ng'asibuka ggaba. Omwana we awezezza emyezi 4 era ono asabye abaana abali mu myaka gyabwe okwekuuma n'okwewala babalimbalimba nga bali ku masomero. Kati lwalirumu n'angamba ngende ewaayo okugenda lwe gwali omulundi gwange ogusooka era we najja wano ne bambuuza oba nasobola okuddayo okusoma ne mbagamba njasobola kubanga nali nkyayagala okusoma. Abaana ab'obuwala abasoba mu 2 bakuŋŋaanyizibwa ku Rescue Women Center ewa Kisonga. Bano basomesebwa ebyemikono saako n'okubakumaakuma wadde nga baafuna embuto nga bakyali bato ddala basobola okubaako kye beekolera mu bulamu. Kubanga abaana bano ebiseera ebisinga bazadde baabwe babagoba ewaka, abantu ku kyalo baba stigmatizinga ne bafuuka ekyenyinyalwa. Kati tubajjayo ne tubeera nabo ne tubabuulirira nti okufuna olubuto si enkomeredde era si kyekisembayo. Lockdown yawo we yali so tight between March ne August July mweyo period yokka twafuna abaana abasukka mu 8. Mariam Nabasirye nga ye mukyala alabirira abawala bano agamba nti bano babajja mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okuyambibwa nga basomesebwa. Singa bamaama beewaayo okubuulirira bano abaana omwana n'akimanya nti omusajja talina kuŋŋamba kino, omusajja bw'aŋŋamba kino nsobola okugamba maama kuba maama mukwano gwange. Abazadde abakyala mbakubiriza okwogera n'abaana baabwe bulungi nnyo. Abaana ab'obuwala twogere nabo tubafuule mikwano gyaffe bajja tubuulira buli kimu ekiba kibatuukako. Naye maama agenda okulaba olubuto lw'omwana ng'olubuto lwa myezi 6. Ku ddwaliro lya Wakiso Health Center 2 bakwasizaako abakyala bano nga bawa abazadde ebintu ebikozesebwa mu kuzaala. Namu babebi babiri mu lubuto nayadde manyinyiramu ombaganza kunkebanga mulimu babiri. Okulanga bampadde ebintu bino tubadde mu mbeera y'okulonda emirimu gyaffe baagisiba ebyenfuna bitono ate nga weewaawo abaana tuweesaako. Ebiseera ebisinga ojja wano ku ddwaliro ng'abakyala bamu tebalina bintu bye babasaba. Bamusaba cotton wool talina, bamusaba pampa ez'abaana talina, so tuleese pampers ne tuleeta ne mama kits. Byakabenge Yusuf
Crossroads TV Omunnyo.